were murdered by Museveni and his notorious army on 18th and 19th of November 2020. The demonstration will take place at Uganda High Commission, London, on 58, 59 Trafalgar Square, London, WC2N 5DX. For official communication or for more information, please contact the email address of the organizer, that is official nope peoplepower@gmail.com, UK, London, for more information about this demonstration. The demonstration again kuberayo mu ggwanga lya Bungereza ngetegekeddwa ekibiina kya National Platform ne People Power UK nga bakugamba nti bagenda teeka okukalakasa okw'amaanyi ng'ennaku z'omwezi 23 wiiki eno Novemba kujja kutandika saa 5 ez'okumakya kombekezo saa 10 ez'akawungeezi kujja kuba kutegekebwa ku embassy ya Uganda mu kibuga London ekya Bungereza ng'omulamu emituufu gya kubanga tujjukira baganda baffe bonna abattibwa Yoweri Museveni nga ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa Novemba omwaka 2020 era kwe kusaba okwabaddeyo akoko nkamaze njagala genda kalanga kasemba tusimbule video. Alright, era baganda baffe era bakulembeze abaffe era bawangalya mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza nti okukola ennyo nga tewali kusanyukamu ate mwatu kusobola okuva mu bintu bingi. N'olw'ensonga eyo obukulembeze obwa National Platforms nate ne People Power mu ggwanga lya Bungereza bukutegeeza nti bukutegeseyo end of the year Christmas party ejja kubeerayo ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'11 Novemba etandika saa 12 n'ekomekereza saa 6 ez'ekiro. Ne bakugamba nti ejja kubanga address ogenda okuteeka enteekateekeno ejja kubeera ku Positive East 159 End Road, Bethel Green, London, E1 4AQ. For more information, please contact the official organizer on their official telephone numbers. Obere jengeno basu na mujule bulungi nyo +44 75 97 73 60 65 5. Ojja kuba obatukako bakugambye okulya ebyokulya n'ebyokunywa bijja kuba mu bitirivu nnyo okuyingira kwa bwerere oba kwandibadde kwanseko buseko obanga obadde owagira enkyukakyuka obumanyi ng'oli munyampi otambula onyampulukuka toyagala nkyukakyuka togeza n'ogendayo kweno enteekateeka esoma etya kanjikudde mu luzungu ogitegere bulungi nnyo. People Power Nope UK chapter end of the year Christmas party will take place on 30th November 2024, time 6 to midnight. Location Positive East 159 End Road, Bethnal Green, London, E1 4AQ. For more information, contact the organizers at their official email address, official UK People Power @gmail.com. Nena banyamba somede, the entrance fee is free of charge as long as you support People Power and Nope in UK. Keko akarango. Alright. Kati njala tugende buterevu ku information ya tulese. Sigenda bawa chigula ruji. Sigenda bawa karuozo. Tugenda buterevu ku information ya tulese. Njagala mutawanyi simu ya president n'emitimbagano je mumunde etere. Eno information ekwata ku bulamu bwe na future ya byabufuzi bya Uganda bana Uganda bonna je nfulumya olwaleero nyinzo gifulumya ne batugumbula abantu babasalako emitwe nenga mbadde nino gifulumya ekyo nakyo kigwe ebisigadde Allah yamanyi fo mulimu gwaffe gwa kulabisa na gwa exposinga system ya Museveni. Kale ndoza tekiba kyavunanyizibwa abotakulisa bonna abazalibwa ku lunaku olwale mubadde bangi nnyo njalo bagaliza amazalibwa amalungi abagazalibwa ngena kuzomwezi 2 omwezi ogw'11 mwaka 2023 sorry kale nga wazalibwa na kuzomwezi 2 Novemba emyaka gisigadde abasinga mu kitamagala jogera nenga wazalibwa na kuzomwezi 2 Novemba omwaka gonna gwo wazalibwamu. Happy birthday to you ndoza aho tukatandika video. Alright, katusokere kwene ensonga njagala ebere buli omunga akimanyi bulungi nnyo. Kasoke episode kano then tulyoke tugende mu maaso kubanga nyinza okukerabira. Njira tegeeza mwenda bana Uganda bannabyabufuzi abaagala enkyukakyuka n'abagitufu baddeko
waliwo akakodya akapya ndoza nandiyite security alert ekwatagana ebyokulonda mumpulirize bulungi nnyo kano kabereka security alert nga kagenda abayina ekinyegenyege ekyokwagala okwesimbawo njala ku exposinga isi ne NRM mumpulirize bulungi ekibiina kya national platform kyawangula akalulu k'ekisolo ebitundu 4 ku buli 100 ne bagamba tebajja kukkiriza kuwa Nuupu kalulu naye kiki baakola balake mutamanyi kino wano kibagenda okukola ebbanga lyonna mu kalulu ke bagendamu ekibiina kya National Labour Movement ekyabafere n'ababbi kyamala okukola 7 ekigamba nti tusobola kufuna akalulu mu Uganda wonna bwe tuddamu okwesimbawo era nga bakimanyi era bagenda okukola 7 mu kalulu k'ekisolo nga bagenda bakuba flat ez'ensonga jazoogerako ku Lwokutaano wabula kino kyejagadde mutegeere National Labour Movement ng'ekolagana ne Electoral Commission ne Museveni bakyusizza enziba empya ey'akalulu ne pulaani zaabwe okulaba nti babuzaabuza bannayuganda batya wulira bulungi nnyo eno yenziba empya egenda okujja ey'akalulu bamala okukola 7 baga nti tetusobola kuddamu kufuna akalulu konna mu Uganda kabeere Museveni kabeere Member of Parliament wa NRM okujjako nga bakabbye kati ekyokubakabba nakyo kibatiisa bagenda kukola batya wuliriza bulungi nnyo National Labour Movement ne Electoral Commission ne bakkiriziganya ne Museveni katuleetewo enkola gye tutaasuubye nti egenda kulinkinga naye yamaze n'erinkinga yeeruwa wetwogerera olwaleero ekibiina kya National Labour Movement kyalese enteekateeka empya nga bagamba nti okuwangula akalu kano akajja tulina okukozesa akakodyo kano akapya ketwetwagala kalinkinge kekaluwa bajja kuddira okuva ku C3 mpaka ku bukulembeze waggulu obwa president kino kye bagenda okukola Museveni abadde akikolanga ku bukulembeze obukulu obw'eggwanga naye nga temubuuka lwaki yakikolanga atya Museveni yajjanga neyesimbawo n'afandinga n'abantu nga 4 abamwesimbako abantu nga 4 abamwesimbako ng'agezesa ekintu kino in case oba tasobodde kubba akalulu n'obeera mukuba akalulu asobola okumuwa obukulembeze kuba yabamwereetedde naye bonna badde bamuweweeta ng'akimanyi kati yakizizza okuva ku C3 okutuuka ku waggulu atya basazewo nti kati buli constituency buli chairman C3 buli chairman C3 chairman C5 buli kifo ekyo bagenda kisimbako ba candidate abatasukka 4 nga bonna ba NRM omu wa NRM yagira ku kadi abasigadde bonna bagenda kubeera nga ba independent nenga ba NRM sente NRM zifandinga na buli kimba bagenda kubanga bakibateekamu kati gwatali wa NRM bo wangula kulanga wangudde bafuwa okulabanga candidate wa NRM lwakiriye bamu sacrificinga obululu obaliza season ne bazikuwasa independent oyo atina yaba wa NRM kekakodyo akapya akazeewo ompulidde bulungi nnyo baddira okuva ku C3 mpaka ku president waggulu basimba bakandidate abatasukka mbana nenga kuliko flag bearer omu ajidde ku kadi ya NRM abasatu babeera ba independent nenga ba NRM bonna kati gwe opposition wa national platform obakuba Electoral Commission emala okukola observation nti wawangudde nga baddamu bafumba auto results nga bazuwa independent era still independent abeera wa NRM kati ye style empya eriwo ey'akalulu gye bagenda okukozesa awo nvuddewo kye mbadde njala okutandikirako kati mulina bye mwagala musooke muwulire kansooke malobbi bayisizaawo ekirala mbadde ku social media kuno almost guno mwaka nkwata gwakutawo n'ekitundu nga nzijamba wa security alert neba yabaga nti security alert zitugasa tezina mugaso biki bo bintu babijja luddawa my friend twajja mu struggle muno nga twesacrifice okufulumya information nga betugyetaaga naye ekitatta mu ibate kimala konteze njala ko baza security ya president yabadde ku kitebe okweexposinga aba SFC ne bambege basindise mu Thanksgiving yabadde ku kitebe era njala ko baza mwenna abasobodde okwidentifying abantu abo mukati mulyoke mutegere nti kyetuyita security alert kiba kyaddala ate kyetaagisa okubanga ku exposing abantu bano to that level
bebakutte mu abalabye just njala balaga bulazi mulyoke mutegeere nti bwe tuba tugambye kino ekintu tukiteekeko amaaso mukitegeera bulungi nnyo. Kana akatambika oyo omusajja ke mwategedde oyo omusajja wa ba ono abadde atambulira ku Besigye. Omusajja ono Albert Muhumuza buli Besigye waddanga naye era omulimu gwe gwa kumulinnya kagere. Emirundi egisinga Muhumuza abeera mu ngoye eza bulijjo naye poliisi egamba nti mukozi waabwe. Oyo omu kati ono gwe baasoose okukwata y'ono wano. Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona wewe songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe mumbali nanga oyo mwamutegedde kati noono ne mwamutegedde. Mbena wahabati abapoliisi mukwano gyange oyo Kige mukwano gwange n'oyo Hassani mukwano gwange. Leero ku makya nabadde nze wano mukwano gwange nangamba oyo Kige nangamba tulire mbuwa abantu bagala kwekanga nangamba n'oyo sigenda mmalirako obudde kubanga mwabategedde bonna ne bwe mbagamba information mugitwale nti kyamakulu nnyo. Kati kyemwagala okuwulira ekisookera ddala kyenjagala ntuukireko ddala bulungi nnyo. Ekisookera ddala najjawo ne mbagamba nti Museveni ateekateeka okukola obuvuyo obuyitirivu nnyo. Nekyenjagala osooka obbagamba ebintu bimuleka ku social media ku makya nakedde neteekayo ka full stop neteekako ne ka emoji nga kagize kati. Lwaki buli kimu kyali kigenda mu maaso nadde nkiraba ensonga lwaki sapostinze era basinga obungi bakomere tebapostinze. Wabula eri abantu bangi bagambe lwaki president ya postinze. First and foremost kansuke mba nnyonnyole gwe bayita omukulembeze mu capacity ye ateekeddwa whatsoever okuyidinga nga example nga ye omuntu ng'omukulembeze y'ensonga lwaki ya postinze Ritadikano Kizza Besigye. Nchidam gwe comrade yalumiddwa n'okemetterwa emmementi president ya postinze Besigye. Please president mukulembeze ateekeddwa okukola ebintu ebiraga bakulembeze banne nti alumibwamu nabo. So ekyo saagala munenye yabadde asobola okukikola kubanga mu buntu ne mukulembeze ekyo yabadde ateekeddwa okukikola. So ekyo mukirekewaawo president ekyo alina okukikola kuba ne Museveni bw'abassa abantu ba public figures naye abatimba n'abasindika n'amabugo n'agamba ntufiiriddwa nnyo eggwanga lifiiriddwa naye nga yabasse. Kati president yabadde alina okupostinga Ritadikano Kizza Besigye. Ekyo mukitegedde bulungi njagala osooka okukola clarification. Ekirala olunaku lwabadde olw'Olwakusatu ku Lwokubiri lwadde lwajjo ku Lwokubiri oba ku Mande ku makya if I'm not mistaken ani yasoose okulaba abavubuka bokkabira nga bagamba nti Allion Skin yakoze ensobi okukwata omu ku babodegaadi be akabaddiya mbw amukutte ettaayi ne baga nti amukutte bubi. Ani yasoose n'abiraba? Information yasoose ofuluma ndo zafulumye ku Mande if I'm not mistaken bwe balaze ekifaananyi ng'akutte omu ku babodegaadi be ng'amukutte ettaayi. Mwagire bulungi nnyo? Mwagire bulungi nnyo? Yasoose kukwata bodegaadi w'ettaayi oba yasoose kukwata bodegaadi w'ettaayi nga banoonya stand oba diversion. Eyo stand y'okukwata omuvubuka ettaayi n'ekola ki? N'egaana okutambula. Kati badde balina okukola kwe kuteekawo stand ey'okutta omuntu ngeri state funded era ne bakikola. Era bakikoze amawulire ne galyoka gamuwa airplay ne media kyetuyita airplay media play. Naye kati wemutanategeerera waawano kubanga zino zonna zibadde eyagundi eya Allion Skin ebadde diversion bulungi nnyo naye nga balina ogyongerezaako. Kati ekyokwata mukwano gwe yasula mukwata ettaayi n'egaana okutambula ne basalawo batte era basse. Kati afunye airplay naye bw'avudde awo ne bagenda ensambi okukola effujjo lye baakoze. Eyo nayo neebeera waawo. Kati wandikola ekintu okulumya omuntu n'owezeka ng'oyambe muyambe ekkiriza. One, stand nungi ogikola naye esobola okukuleetera obuzibu. Lwaki? Ekisookera ddala njagala sooka kubuuza
Gwe nabadde ku media olwaliro kansuke nkunyonyola otegeere. Lwaki mu misango egimu kyajingiddwa oba kyagishitiye eriko assault of medical staffs at Nsambya. So lwaki kyagishit eriko assault assaulting medical staffs at Nsambya. Eyo yesoose. Eyokubiri eriko nti abbye essimu ya milioni 3 ze kesi bbiri ze bamuvunaana. Lwaki eya mada tebagitaddeeko? Lwaki tebataddeeko ya mada? Kati bana abantu ng'oyagala bategeera omanye nti zino stanti ziba nteeketeeke era sitwagala tuziwa obudde. 1 Nairo Post yawandiise n'egamba Singa Allion Skill wanted over murder assault at Nsambya Hospital. Eyo Nairo Post. Eyo Nairo Post. Ompulya bulungi? Nairo Post. Uganda Police Forces newandika SSP Kitumwa Rusoke. We have in our custody musician Patrick Murana alias Allion Skin, whom we have apprehended on allegation of assaulting medical staffs at Nsambya Hospital. Eyo Uganda Police. Eyo Uganda Police. Netugenda wano kusanyuka TV eno State Media negamba updates. Local musician Patrick Murwana alias Allion Skin has been apprehended by Uganda Police on allegation of assaulting medical staffs at Nsambya. Kati obukedde negamba nti bamukutte ku byoku tulugunya abasawo n'okubba essimu ya bukadde 3. Ku zonna State Media tekuli awandiiseko kigambo nti he was arrested after murdering. No, tekuli murder. Kati bwekuba tekuli murder nga n'omusango genze mu police no sanction final sanction bamutwala mu court. Court ne musindika ku remanda eruzira mpaka nga 9 December nga tekuli murder. Kati lwaki totegera bulungi nnyo emizannyo gino? Fenna tubadde tusubira nti omusango gusooka ku file ebadde murder teriiko. Kuliko eja insulting n'okubba essimu emisango ebiri. Kitegeeza gwalina obwongo obutono ojja kulo okutegera ebintu bino. Kati njala bagamba temmala budde ku muvubuka oyo mumugjeeko engalo nga kuba tokoye stand. Oyo mvubuka tebana kibagenda bukola kubanga state yinyiri yakoze ebitasobola kukola kintu nga tebamuwadde orders. Tasobola kukola kintu nga tebamuwadde order. Omusango badde gusookako ebadde murder unless ng'omuvubuka teyafudde. Unless ng'omuvubuka teyafudde. Biri nkugambye okujjako nga teyafudde. Ne bw'aba yafudde ye kese badde ino okusooka ku fayiro ye. Njagala ompulira bulungi okujjako nga teyafudde ne bw'aba nga yafudde nga yafiiridde mu makaage. Ye kese badde ino omutwaze ruzira. Ompulira bulungi kubanga eddwaliro liruzira kisookera ddala lirina abakumye okuva ku geeti esooka. Abasukka mbameka mu bana. Tosobola kuleeta gangayo n'oyingira mu ddwaliro n'otandika kukola fujjo nga tewali gwe bakubyeko wadde essasi ku kugulu kubanga liri ddwaliro. Jjukira Nsambya Hospital eriraanye police barracks. Just a mere call ne badismantling nga buli muntu yenna aliwo. Ekyo nakyo mukitegedde. So ndoza kyo mukitegedde. Bw'aba yafudde Mukama mumuze mirembe omuvubuka oyo nego omusango badde gwina okusooka ku file eyo. Awo tuvuddeyo. Eyoyo ebadde diversion ng'ekavalinga Black November. Bakomredi mwenna ngenda kusaba nga nvudde ku live ya leero. Okwatira video zonna ezabadde ku kitebe abazadde b'abaana nga bakaabodde mozi reposting. Va ku Besigye, va ku Allion Skin, Black November kiyakoze mu 7 enkoko bazzukulu baayo. Temuddamu kwogera mboozi yonna. Muva ku Allion, bubanga omanyi oyagala change, please va ku Allion Skin, va ku Besigye. Ngenda kunnyonnyola Besigye ogenda kutya.
ne president mwenti kuna ate kubanga atuuse ngenda kunyonyola ogenda kutya muve ku Alioni Skin simanya ngenda banyonyola mugenda kutya Bulaka Fred exposing the Museveni to the maximum chichi ekyaletedde ne Museveni okwagala okukola stunt zino bye bino wano mumanga bibadde mu Black November ne balagita Black Thursday Black November bye bino wano wamanga eno video yakabiza eno video yakabiza n'aba ambassador oba abantu abava mu nsi z'Ebulaya nga bajja okubakolera mu Uganda yabakabiza eyo eyo video okuva ku mujasa asooka mu prison mu military mu SFC mu state house ba foreign dignitaries ba ambassadors ba permanent secretary n'abantu bennyini mu government buli omu yabadde ku live eyo yakabye lwa video eno Museveni yabadde alina okukola buli ekyetaagisa okujjawo Black November lwa video eno muve mu diversion kike mutamanyi ku Alioni Skin kike mutamanyi ku Besigye kye mutamanyi ku Besigye information jengendo bawo lwaleero mugenda kakasa eno ye video nendera ngenda zizanya ndio kengende ku information entufu Comrade va mu diversion va mu kulwanyisa ba MP va mu kolibye ekisiru mu posting video za Black November zakubye Museveni bye birese bino byonna kangiddemu Bova kweyo nodda kweno. Anacha Irene. Nganze na mwandu wa mugenzi Kaizi Christopher. Bulakuba masasi. Omwaka gwa 2020. Omwezi nga gwa November. Bamukuba masasi nenga tetumanyi mutuufu. Kubanga omusajja asooka kuyisa kirango ekigamba mbu mukuba essasi ku nnyama. Naye n'atasooka kukirowooza nti waliwo bagenda okufuula baddamwandu nga tulina abaana maze badekera abaana baana. Nga yali buli kimu ekyange kwenyinza okuyimirira. N'atasooka kukirowooza nti waliwo n'abazadde be balesenga basigadde abazzukulu be atagenda sobola labirira. Mutuufu tamanyi mutyamu ekikaluba. Omusajja tayinza kulowooza butawo ekikaluba. Sobola nakuyisa erinnya lye mu kamwa kange. Kuba mpulira nga muwala n'obulamu bwange bwonna buli wetunuulira omutima gumbuguma. Nga ndowooza bba wange yafa myaka emito. Abiri n'okusobako akatono. Mu butuufu ng'alese ezzadde lye. Omuzadde nga nsigadde obwomu omukazi omanyi bakikaluba okubanga omusajja akulesa toyina na bw'oli nga toyina na bw'oli. Alright, eyo video mpanvu sijja gimalayo. Mumanyi ekyawesa Ssaabasajja Kabaka obutwa?
mbeera sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kittabantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalu. Atandise okulaba ekiseera ekijja nga kikalubo. Obufunze akatambi katandise. Video etandise. Gowenna tuula ndokuvire ku ntono. Ennaku z'omwezi ziri 20 ezakonka ku mwezi ogw'Ekkumi omwaka 2024 ntudde wano kafomu eggulama wentudde. Okusookera ddala omukulembeze omulwemba Kyagulanyi Ssentamu buno obubaka njala bugendera awe gy'oli ne bannayuganda mwenna. Uganda yolekedde ekizibu kye mutalabangako. Abasajja bali mu overstay bali willing okutta abantu n'okukola buli kyetaagisa. Omukulembeze wangenda kusaba for the first time waliwo information gyengenda ofulumya olwaleero. Manyi nasose nenjisa mekweso kutukako nenjagade ne public ewulirize. Ngenda kusaba contact z'obadde oyina mu ggwanga eri omulirwano erya Kenya ezimu ngenda kusaba ozi blocking. 1. Contact y'omukulu Laila Odinga giblocking nga nennabu gisimufungize. Mr. President, I request you humbly to block Mr. Laila Odinga. Contact y'omukyala gobayita Martha Kaluya nayo giblocking. I'm request you humbly to block Martha Kaluya. Ngenda kusaba oblocking retired Colonel Chiza Besigye. I'm requesting you humbly to block retired Colonel Chiza Besigye all his contacts. I'm requesting you to block Winnie Byanyima's contacts. Please, that is my humble request. According to the information which I'm going to release right now, block Laila Omoro Odinga of Kenya with immediate effect. Block Martha Kaluya of Kenya with immediate effect. Block Winnie Byanyima's contacts with immediate effect. Ntandise bwenti. Kyonna kyemulabye okuva olunaku olukesezza olwaleero n'ekituuse emisana ga leero kyonna nga bwe kibadde kizanyiddwa ne bwe kidizayiningddwa kibadde mu nteekateeka nga pulezidenti waffe omulwemba Kyagulanyi Ssentamu yalina okubeera mu kaguli ako era nga siddwako emisango egyo. Nkiddamu. Whatever Ugandans they have witnessed today in the morning, or whatever was planned since yesterday night until today, when the court martial decided to remand the so-called retired Chiza Besigye in Luzira prison until further notice, it was a well-planned move to arrest the elected president of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mulidde bulungi kyonna ekizanyiddwa olwaleero
yali nteekateeka namutayika ng'eregendera kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu kandi bavire ku ntono mujjukira bulungi nnyo nti Kenya waliyo okulonda kuno Yoseri Tibahabulwa yakufandinga ebitundu 6 yafandinga sente n'asindika amagye n'asindika ne instructions okuteekayo Raila okuteekayo Ruto okufuuka president wa Kenya ekyo mukitegera bulungi nnyo era omuntu eyawangula akawuya n'okuba Raila Odinga ne bamubba okuva lwalayiza Ruto Museveni yatwala full responsibility controlling government ya Kenya ebitundu 6 era Kenya eri abantu abattibwa nga battibwa Uganda Kenya eri abantu abawambibwa nga bawambibwa Uganda Kenya ndi wano bategeza opposition ye Kenya Museveni Raila Odinga bagisaanya there is no more opposition in Kenya. That's why mwalaba generation Z eyali etandise eyali opposition yentufu wabula opposition yonna baji compromisinga ne judicial system baji compromising okujja abatono nnyo abakyalimo yensonga lwaki yali adumira amagye Kenya bamunyiga nga Museveni bwazaakola so tekyali opposition mu Kenya teriyo ne Raila Odinga finally Museveni yamu compromisinga n'amujja mu system how okuva President Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula Museveni akalu nga aganye okubeera compromised nga mukubye propaganda. First and foremost before nga sinagenda walala nnyo njala kubibaza mwenna abakoze omulimu ogw'enjawulo okujja propaganda wa Museveni from day one abatandika struggle eno mwenna oba wafa oba okyaliyo nga watyamu wawumula naye nga wakolako kye wakola we bali kulwanyisa propaganda otherwise President yasobola kusoka propaganda mwe bali nnyo mubalire ddala ekyo ne mukijjawo. So okuva lwalangira Museveni ti yawangudde nga si yawangudde yatandika okunoonya bwotya bwatta Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okumusiba amayisa naye amaanyi gammwe n'okumu exposinga bye bikyagaanye Museveni okujjawo Kyagulanyi kati eno ebadde nga last take ebadde esembayo eri dangerous buli muntu ogenda kutya. Museveni bw'amala okukwata Kenya mu ngalo ze yagamba Ruto wesirikire I know how to handle the opposition. I have two systems. Either you bribe or you kill them. Njagala mwenda abadde kumbadde mukirabe Kenya badde babribinga ne batiisa abalala ne babawamba ne babatta ekyo mbadde mukira bulungi nnyo kibadde kigenda maaso. So Raila Odinga namusalira amagezi omutwala yesimbewo ku president bwa African Union nga presidenti kati Raila okwesimba okuwa president wa African Union wane bakutulira deal eyalina okusaanya Robert Kyagulanyi Ssentamu katandika katya. Museveni yagende Kenya yasooka kuyita Raila Odinga ne basinkana ku farm ne Ruto mwagira bulungi nnyo Uganda n'amala n'agende Kenya. Bwagende Kenya ezennaku ziyamalayo yasula akola mission butya bwagenda okujjawo Kyagulanyi ng'ayise through Kenya nga bagenda kozesa Raila Odinga batya. Okusookera ddala mukulu Ruto ne Raila Odinga bakkiriziganya nga Museveni amaze obbagamba nti Raila Odinga tumusindike kuba African Union President naye ekisookera ddala mulina okumala okunsambira omupiira gwange gwenjagala omupiira gwegulwa n'abagamba njagala kufuna ngeri ki gye nkwatamu Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine nga mukwatira wano e Kenya. Omusajja oyo Museveni n'abuuza Raila Odinga n'abuuza ne Ruto muntu ki gwe mumanyi ayogera ennyo ne Kyagulanyi wano mu Kenya. Raila n'agamba mbadde mu contact naye n'omukyala gwe bayita Martha Kaluya. Ne bayita Martha Kaluya ne bamuyita muga twagala kufuna ngeri ki tufunamu ki Kyagulanyi ono. N'abagamba kiyinza okumbeera ekizibu okufuna Kyagulanyi essaawa zino naye tusobola okukozesa retired Kano Kizza Besigye nze gwe nina mu contact zange.
mumpulira bulungi nnyo njagala mukwate video eno bulungi nnyo njagala mukwate video eno bulungi nnyo. So bino mbabaga nti Besigye bamukutte kyonna kipange okuva e Kenya nga kirimu Museveni, Raila Odinga, Ruto, Martha Kaluya, Richard Kano Kiza Besigye amanya mugawandiike. Kirimu Chieftains of Military Intelligence, kirimu ISO, kirimu ESO. Ate kirimu ebintu bibiri bye wa one. Ekisookera ddala Museveni abazimbira kifaananyi nti whoever plan okukola kye tuyita obuyeekero ba rebellion against the government ng'oli mu East Africa, he can get you anytime anywhere. Ye image yagala okusooka okuzimba. One. Kirimu ebintu bibiri. Esooka yakutta Kyagulanyi, ey'okubiri image gy'abasindikira nti omuntu yenna ali mu East Africa asobola okufuna anytime n'akutwala. Ey'okutta gye mugenda okutegeera. Ekisookera ddala bwe bamala okutuula mu meeting eyo ne bakkiriziganya, omukyalo n'abagamba nti nze sisobola kufuna Kyagulanyi, wabula nsobola okuyita Besigye, ye Besigye asobola okuyita ani? Asobola okutiira Kyagulanyi. Owulira? Kati ndowooza Besigye n'agezaako Kyagulanyi. Kyagulanyi n'akola ki? N'agaana. Kyagulanyi bw'agaana ne bagamba kati mumanyi nti kati twagala tukozese Besigye kennyini ajja atuzannyira omuzannyo gwaffe guno. Omuzannyo ne bagukkiriziganyako. Bwe bamala okukkiriziganya omuzannyo ogwo, Museveni kwe kwendoosinga Muzeeyi Wakazi, Raila Odinga ogenda okwesimba ku bupresidenti bwa AU. Museveni kwe kwendoosinga Raila agenda yesimbe ku president bwa African Union ng'amaze okwagulwenga ku butya bwe bagenda okukola mission eno. Kati mulye bulungi nnyo. Okusookera ddala mission y'okufuna Kyagulanyi mu kusooka bwegaana ne bazzaako eya Besigye. Besigye naye n'alimwa ne basala bakozese Besigye kennyini nga ulira ne basala bakozese Besigye nga ye kennyini nga akanyeebwa oba ekyokulabirako ekigenda okuddako ku muntu gwe baagala okukwata. Mumpulire bulungi nnyo. Okukwata kuno kwonna okwa Besigye baali bakutegekedde Kyagulanyi sentamu in the first place, wabula ne batafuna kontakiti ye bulungi nnyo. Kane basala omuzannyo guno baguzannyise Besigye. Mu guzannyisa Besigye nga bagenda kusindikira ekifaananyi nti very soon, any time from now, bagenda kwata Kyagulanyi bamuteekeyo mu kkomera nga tekigenda kusaasa kuwawaala amatu kubanga already waliwo abadde munnabyobufuzi prominent ng'obakutere bamuteeka mu kkomera. Oba munfunye bulungi awo. Okukwata Besigye n'enkwata gye bamukuttemu baali bagitadde ku Kyagulanyi nga gwe bagenda okukwatira e Kenya. Kyagulanyi emizimu gyabye mugata tobaako kyokola. Kati ne bakyusa ne bagiteeka mu Besigye. Kati Besigye ono okumukwata n'enkwata gye bamukutte y'enkwata gye baali bapulaniza okukwatiramu Robert Kyagulanyi sentamu. Kati ono okumukwata omuleeta kifaananyi kye basiiga ekinene nti anytime bagenda kukwata omuntu omunene nga kino tekigenda kusasamaza bannayuganda nti ne bugwera bamukutte nti ye olaba akwata ddala Kano Kiza Besigye n'agenda mu kkomera. So tekina gye kigenda kukola nnyo mbawulire. Lwaki? Kansooke nkusomere bino osooka otegeere wano nga sinnagendera wansi. One. Sokoze ekifaananyi baakugambye nti Richard Kano Kiza Besigye abulidde Kenya. Kyekintu kyasoose okufuluma nti Richard Kano Kiza Besigye abulidde Kenya. Ne baddamu ne bafulumya nti Richard Kano Kiza Besigye yakwatiddwa n'ayingizibwa Uganda era aterekeddwa mu military camp nga y'omuntu wagu
omuntu ki omu njagala muulize video gasosega nti Ritadi Kanokiza abulidde Kenya ne badamu bagamba nti bamufulumize Kenya n'ayingira Uganda bamukwata ali mikono gya poliisi nga bali n'omuproducinga mu court mu military court naye nga baga mu kusooka bayogedde Kizza Besigye ki omu weebuuze omwami ow'okubiri gwaleeteddeko yavudde luddawa teeka question mark omwami ow'okubiri yavudde luddawa emisango gyonna egimusomeddwa ne case obudde tulinda butono bintu bino naye kambi basomere wano bakugambye bati statement of offences count 2 unlawful possession of firearms C/SS4 1 and 2 of the Firearms Act Camp 320 particulars of the offences Ritadi Kanokiza Besigye Haji Obedi Lutale on 16th of November 2024 while at reserved apartment in Nairobi, Kenya, were found in lawful possession of pistols model 27 KL number 765, which is ordinarily and monopoly of the defense forces. Nebagamba wachi statement offenses. Count 3. Unlawful possession of firearms C/S4 1 and 2 of the Firearms Act. A number particulars of the offenses. Ritadi Kanokiza Besigye Haji Obedi Lutale on the 16th of November. Elena Yino kan nebagamba wanawulira. Particular of the offenses nebagamba. Nti Ritadi Kanokiza Besigye Haji Obedi Lutale on 16th of November 2012 while at reserved apartment in Nairobi, Kenya were found era chechimu. Kanebagamba officers nebabatera ko ne chairman GMC kati wulira ene wasemba ku offenses zino. Kwa mugenda kutya ku charge sheet endala Uganda Police Defense Forces in the General Court Martial holding at Machindi, Kampala. CR case number UPDF/GCM/040/2024. Date Ngabiri November 2024. Charge sheet Uganda versus A1 ROV/09/0098. Ritadi Kanokiza Besigye, a male adult for sound-minded age 67, resident of Kasangati Town, Nangabo Sabo County, Nansana Municipality, Wakiso District, a person subject to the military law by virtue of S117 in bracket 1, bracket H, bracket I of the UPDF Act Camp 330. Nebazako Mrala, A2. Haji Obedi Lutale, a male adult of sound-minded age 65, resident of Mutundwe Village, Mutundwe Parish, Machindye, Sabagabo County, Busiro County, Wakiso District. A person subjected to military law by virtue of S117 in bracket 1, bracket H, bracket I of Defense Act Camp 330 are humbly charged with statement offences count 1. Offense related to the security CS128 bracket 1 bracket F of the UPDF Act Camp 330. Particulars. Katuwanawulire wali particulars. Before nga sinagenda ku particulars, amawulire ga Uganda aga mainstream media gawandiikako article mujijjukira nti Ritadi Kanokiza Besigye, General Mugisha Muntu, Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala batuza meeting nga baagala kukozesa amaanyi okujjako gavumenti ya Yoseri wayise emyaka 2 n'ekitundu kwesatu. Abana bamawulire ago nga bagawandiisa mpapula zamuli mukijjukira bulungi bagamba nti waliwo olukwe olukuliddwa mu Kyagulanyi Besigye ne Mugisha Muntu batuza meeting nga baagala kukozesa maanyi okujja ku gavumenti ya Museveni. Eggulire eryo ne lisiti lyasaasaana nnyo ne bagamba mulijjeeyo kubanga bate balina bagenda kuzanya muzannyo guno. Kati wano wali okulya n'okkomba essowaani wane walaga wansi wano njagadde bajjukiza nga mugenda basomera particulars zino of offences ne bakugamba particular of offences. Ritadi Kanokiza Besigye, Haji Obedi Lutale and others still at large between October 2023 and November 2024 while in cities to which Geneva, Switzerland, Athens, in Greece,
and Nairobi in Kenya held meetings aimed at soliciting for logistical support, identified military targets in Uganda with the intent to produce the security of defense forces. Ladies and gentlemen, omuntu abadde asinga okugenda mu Europe abadde President Kyagulanyi Ssentamu. Abadde asinga okugenda mu Europe abadde President Kyagulanyi Ssentamu. Si bwe kiri? Kati bwe kiri. Wale bakugamba nti bakyajinze Tandikano Kizza Besigye ne Haji Obedi Lutale and others still at large between October 2023 and November gwe tulimu mu bibuga bye mbasomeddeawo basinkana ne bateesa mu bibuga ebyo okunoonyaamu okuŋŋaanya ebyokulwanyisa n'okufuna sapoti mu kukozesa ebintu by'okulwanyisa okugenda okutabangula eggwanga Uganda. Kati those still at large ye President Kyagulanyi Ssentamu. Kati jjukira mu koti masho eriyo bamachete, eriyo baganda baffe bonna abakkiriza emisango egy'obutujju n'okusangibwa n'ebyuma eby'amagye omuli ebyambalo n'emmundu. Oba okitegeera, njagala ngenda okusomera information egyezira ku wansi buli kimu ng'okitegedde. Ompulira bano bamachete ba Olivia Lutale ne baani bakkiriza dda charges ziri ze mwategeerako. Kati bano bazimba fayiro eno nga bagifunza bakutereddewo ensi, bakutereddewo others still at large already mu court martial bagaba comrade baffe nti bakkiriza emisango gy'obuyeekera nga team leader wa president wa team leader wawe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bwe mala okusomera ebintu ebyo nobitegeera bulungi nnyo. Kati wulira bulungi nnyo wano. Omuzannyo guno gwategekebwa bulungi nnyo emabegako nga bwe mbabuulidde nga bakkiriziganyizza ono in return agenda kwendoosinga Raila Odinga kwa president wa EU. Museveni yaddamu n'akuŋŋanya meeting mu kiro kyekimu ekyo. Mwalimu Ruto, mwalimu Raila, Martha Kaluya n'abalala ne bakkiriziganya okwendoosinga muzeeyi oyo. Nenga in return baagala kukola kyembasomedde wali mu kusooka okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lya Kenya. Naye mu kusookera ddala baabuuza bagamba Martha Kaluya tuyitire Kyagulanyi ajje mu Kenya, bw'ajja mu Kenya tumukwate. Mu meeting eyo Raila, Ruto, Martha Kaluya bagamba Museveni nti kijja kuba kizibu okukwata Kyagulanyi olw'ensonga ajja mu Kenya nga ajjidde mateeka amatuufu. Tamenyanko mateeka ga Kenya ag'ebyokuyingira okufuluma eggwanga. Ekyo kijja kuba kizibu nnyo okukola ki? Omukwata. Ne bagamba okay. Wabala okutegeera ekyo n'abagamba katulina okufuna pulaani B. Pulaani B yeruwa? Oba second phase ya pulaani yeruwa? Second phase ne beebuuza bagenda kukola batya. Mu kusookera ddala mwena comrade abaagenda e Busoga recently president gye yakuba olukuŋŋaana eyo n'okuvaayo za Katonda yatambuza president n'amutuusa kubanga waaliwo emmotoka za poliisi ezaali standby ezaalina okukwata president zimubake bamuyingize mu mmotoka ezo bamuvuge yogayoga mu Kenya. Bamala muyingiza Kenya bamukole kye bamukola bamuzze nga bamutaddeko ebintu byonna ebyetaagisa okuteeka ku fayiro y'omuntu ng'omuyeekera. Then bamuyingize nga bamukyajinze emisango gy'obutujju n'obuyeekera. Wabula emission neefa ku olwo. Mwenna bakomrade bali ku security ya team ya president n'abantu abo n'abali mu Busoga. Mwale emmotoka za poliisi zaali nnyingi nnyo
ezali zitegeeka ne zali tezitegereka. Mission yaliwo yali agenze Kamuli, yes Kamuli. Mission yaliwo nga baagala mukwatira Kamuli bakole ki bamutwala bavuge Tanzania bamuyingize era buli kimu kyali kimaze otegekebwa naye n'ekyo ne kikola ki ne kifa. Kati bamalize ekintu ekyo nga bagamba tugenda kuzzaako ki. Martha Kaluuya n'agamba Yoseri nti mwe tugenda okukola nti kye tulina okuzzaako kati ndowooza tuyite Lutandikano Kizza Besigye. Lutandikano Kizza Besigye bamukubira essimu okujja n'abagamba sisobola kujja ndi bize nnyo wabula akamba sindikire aid wange. Kuno wini byanyima kwoli. Kuona kwa nnyini baayagala Kizza Besigye agende Nairobi. Kizza Besigye n'abagamba ndi bize nnyo sijja kusobola wabula akamba sindikire aid wange. Aid wa Kizza Besigye n'alinnya ennyini mpaka Nairobi n'atuuka mu meeting eyo. Ne bateesa ki ekyokukola. Bwe bamala okiteesa bulungi nnyo ne bakkiriziganya ku nsonga ezo. Besigye yasigala ku ssimu. Besigye bw'asigala ku ssimu ne bakkiriziganya kyekigenda okuddako wano. Baamugamba tugenda kuzannya omuzannyo guno naye nga gye gukomekkereza tulina okukwata Kyagulanyi. Kyekisooka. Ekyokubiri twagala kuzza mu mawulire tukuzze ne mu politics ne ssente enkalu weeziri ezisoba mu buwumbi 3 nga ne only condition kwe kwali okukkiriza okuwandiika ekibiina kyabwe ekya PPF. Bino bonna bannabyabufuzi abagenze makindye ku barracks bakimanyi, ssente bazimanyi, n'ebyakkirizibwako byonna Besigye babriefinga buli kimu bakimanyi. Nkiddamu Museveni, you are watching this video. James Birungi, you are watching. Christopher Damula, you are watching. Muhoozi, you are watching. And I hope the international community is watching this video. Whatever you witnessed today, the arrest of Lutandikano Kizza Besigye, it was a well planned move. At first, they were targeting Robert Kyagulanyi Center. So arresting Dr. Kizza Besigye, it's a premeditated plan whereby they arrested Kizza Besigye. The next person who's going to be arrested is Robert Kyagulanyi Center to block him from not standing against Museveni in the forthcoming election or in 2026 elections. This is their actual plan. Bibakkirizaako bye bino. Nga Besigye ali ku ssimu 1. Baamugamba twagala kuzza mu mawulire. 2. Sente ze bakkiriziganya 30 billions eza Uganda in cash. Ekyokubiri ne bakkirizaganya nti ekibiina kye kiwandiikibwe ekya PPF. Era ne bakkiriza. Buli munnabyabufuzi gw'olabyawo azze makindye yenna nga wa FDC n'abalala bonna badde bakimanyi ku mission eno. Bonna mission badde bagimanyi bulungi nnyo. Tukyagenda mu maaso. Besigye n'ababuuza, yes, tukkiriziganyizza omuzannyo guno tugenda kuguzannya tutya. Abuuza abantu guyeere wakutaana, abuuza tugenda kuguzannya tutya mu meeting eyo. Yoseri n'amugamba, buulira wano wali okulya n'okukumba essowaani. Besigye amala babuuza, yes, nzikirizza terms and condition omuzannyo tugenda kuguzannya tutya. Museveni ne bane bamugamba, Martha Kaluuya ne gavumenti y'ono Ruto bagenda kuyita okulonkinga ekitabo ekimu mu ggwanga lya Kenya. Zamawuliddeko ku story egamba nti he was invited to launch a certain book in Nairobi. Njagala omuntu atawudde ku statement eyo nga bw'onywa ku mazzi. Mu meeting eyo bw'amala okubuuza bamubuulira bagenda mu invitinga okulonkinga ekitabo ekimu nga Martha Kaluuya yamuyise nga gavumenti ekimanyiko bulungi nje ya Kenya.
bwe bamuyita okumuinvitinga mu ggwanga lya Kenya nga buli kimu bakimusasulidde gye kiri. Bwe bamala omuinvitinga ajja kukwatibwa. Ne mukwatibwa wano wali okulya n'okukomba essowaani. Mu kukwatibwa wajja kuteekebwawo emmundu ezi 2 pisto. Banyabo ne bassebo. Pisto zino ziri fure registered mu Uganda. Pisto zino zali registeringibwa ku between the border ya Uganda ne Kenya mu bitabo mweziri. Zava mu Uganda nga ziri registeringidwa bwe zituuka okuyingira Kenya ne ziri registeringibwa. Security organs zo ne Kenya zimanyi pisto zino zava Uganda ate ziri fure registered. I'm here to inform the international community that according to what you've heard from today's case against Richard Kano Kizza Besigye, all was planned by regime. And those 2 guns, which we are talking about in that case, those 2 guns or those 2 pistols are well known and registered in Uganda. But the state also contacted the Kenya authorities via Busia border to register those guns while those guns were smuggled into Kenya. So the Kenya authorities, they know how and when those guns were smuggled from Uganda into Kenya, and they gave them to Richard Kano Kizza Besigye to build their case for future use. Emmundu ezo ziri registered mu Uganda nebe zadde ziyingire Kenya. Security organize Kenya zona zimaite mundu zayingidda nga ziri registeringiddwa. Ere mundu ezo bagenze mukwata nga we yagenze Richard Kano Kizza Besigye okusula yadde akimanya agenda sangawo ne mundu na buli kyumba kizanye bulungi nnyo. Eno video nkimanyi ne Kenya bali mu kugira buli mwagenda giraba. Lwaki mu ggwanga nga Kenya ku kapasite ya Richard Kano Kizza Besigye nammwe abayingira mu nsi ez'enjawulo. Kabere Museveni tayingira mu America na mundu nowhere. Kabere Museveni mu ggwanga lya America oba erya UK tayingira na mundu. No. Kati bana bali mu East Africa nabo okuyingira ne mundu zimala kubeera registered yawo nga baziregisterinze. Ompulya bulungi nnyo. Bwoba kati kino wali kuleno kombe sowani. Bwoba zizo omusaba kusanze no full ammunition mu ggwanga lya Kenya. Kenya yesoko kuvonaana. Wa mukategeta. James birungi kuoli, Museveni kuoli, mwenna kwemuli. So, stop fooling Ugandans. If they caught you ready-handed with a gun in a foreign country, it's that country to charge you first, and they can't extradite you to another country before they charge you from that country. So kengo lemo ngalo zake. Alega jine kisajja kyatugira kitufuukidde ekizibu. Bassebo ne bannyabo. Omuntu yenna bw'okwatibwa mu ggwanga eddala n'ekyokulwanyisa tebakuzza wammwe. Bakuvunira mu nsi eyo olw'okusangibwa n'emmundu omubenyi w'amateeka era tosobola kuvaayo. Ompulidde bulungi nnyo. Kati mwawuliddeko omusango tunadde Kano Kizza Besigye bamukutira emmundu mu Kenya bamuvunaana musango mutute mu kooti. Within the period of 12 hours. Batukasuka kulaalira naye twadda na mitwe. Batukasuka kulaalira naye twadda na mitwe. Kano buno mbusale bwonna mbute bwe bakwata n'emmundu mu nsi endala kebeere Rwanda tosobola kudda mu Uganda. Basooka kukuvunaana misango gyakisangibwa na mmundu mu bukyamu ne bakusiba
Besije ne banno mwenna mulinga ng'ebyayi mweronderewo nze mbavumye general mbataddemu kigi nkibagambye mu general nkibagambye mu plurals mulinga ebyayi mwenna ne bakama bammwe auto akekawayira akasoka kawayira kokubiri kyetuyita okusaba musibo mujja mu nsendera muza mu nsendera kitwala process either within 7 working days nga muyise mu mateeka 7 working days nga muyise mu mateeka oba ekitono nnyo 5 days nga muyise mu mateeka ensi emusaba eteekayo emisango n'obujulizi nga balina enkolagana ey'okukyusa abasibe ey'okuwanyisiganya abasibe era ne Interpol ekibaamu Interpol informingibwa kubanga Uganda sigintoli ku mateeka ga UN nti UN ekozesa Interpol okwata abantu muliddewo kesi yonna nti Interpol yabaddewo mu kwata n'okuzza baba ga musajja abulidde Nairobi ate kati bamuyingiza Uganda mu kutwanyisiganya abasibe tekikola within 12 hours it is impossible mukitegedde bulungi nnyo Katarano Kizza Besigye oba oli kasangati oba oli mu nyumba ya wadde w'ekkomera Luzira saagala kumanya oba oli kitale saagala kumanya wabula kimanye nti ffe wano twabuukawo dda twavaawo dda oyinza okuba oli kasangati nga bwe mmanya ebintu byammwe oba oli mu nyumba ya waddeni oba eyo naakulira amakomera nga gy'oli otudde olaba TV nakuba kuteddeko n'essimu oginna kati nze mbaabizza ate information ineddala yino kyalina wano wansi mbaabizza okitegedde nze mbaabizza mbuulira abantu amateeka nga bwe gayimiridde awo mutegeddewo bulungi nnyo kati mutegeddewo bulungi nnyo naye oli abulidde Nairobi ate saa ziro z'ebbiri bamututta ayingira mu kooti ku ssaawa 5 ez'okumakya nga bakutte n'emmundu Nairobi era babuuze emmundu ze bamukutte naze Nairobi lwaki ate bazikomezawo Uganda ng'emmundu z'e Kenya ask yourself buuza obwongo bwo if Besigye was arrested in Kenya with firearms in Kenya and those guns belongs to Kenya. Why is it that those guns were brought to Uganda? And they charged the suspect with those guns. And those guns were caught with him in Kenya. So who is fooling who? Out of the woko. Against the consong endala. Mutegedde bulungi. Ono bwamala okubagamba ebigambe bamugamba tujja kuyita okinga ekitabo mukolo nkinga ekitabo then awo muzanyo gy'okutandikira ndoza mutegedde obulungi nnyo ono kye kyamututte Kenya nga mission wayina okuggweeraawo naye kugambe siga ekifaananyi ng'ebintu bino byonna byadde birina kubeeramu pulezidenti waffe Lumbula Kyagulanyi Ssentamu ngo byadde birina okuggweeramu naye bwe emmanda zo bwe zamugamba togenda oba essimu n'atazikwata ne baleeta ono substitute aguzannye kati substitute timuzanyisa omuzannyo guno kusindika kifaananyi nti ono tumukutte naye waliwo omunene omulala ajja tugenze mu maaso Richard Kizza Besigye yazze Kenya ng'akimanyi bulungi apartments wagenda osula oba hoteri ebintu byagenda osanga mu ruumu ye na buli kimu kyonna kigenda otuukawo abaffe. When we talk about hotels and apartments in Kenya, they are well fenced, monitored with security cameras. Can CMY or court martial or Uganda government provide us with visual evidence how and when you arrested Richard Kizza Besigye in Kenya
And this question too goes to Kenyan government. Can you provide us with the visual evidence of those apartments or hotel where restaurant Katale Kano Kizza Besigye? Musobola tuwa obujulizi oba video kuba apartments ze Kenya zibera well first ziliko security ziliko ne camera. Mutulage ku video ku apartments ezo omwakwatidde chali ono muzirete ngo obujulizi nti mwamukutte. Ngenda bakuba mmwe kubanga mbeewulira mmwe. Ono yazza amanyi buli kimu kyonna. First and foremost, a person like Rutadi Kano Kizza Besigye is not like any local person or any unknown person. Rutadi Kano Kizza Besigye is a big person in Uganda and also in East Africa. Apart from Uganda mainstream medias, including the newspaper, who wrote their kasasiro or their bullshit. One more popular or no Rwanda second Rutadi Kano Kizza Besigye mukwatide Nairobi. Temugakuba ne muyinza gakuba mwemba manyi bulungi nnyo muyinza gakuba ne mugesindikira mu bayaye mmwe. Muyinza gakuba ne mugesindikira. Muyinza gakuba ne mugesindikira saga zino mugateka ku mitimbaga nti atatubuza totaga bujulizi. Walo papula NTV Kenya tia postinze Nation walo TV nyingi kate za postinzeko. Kano Besigye sikiyenje. Era omuntu nekiragamba jukize kino. Omuntu bwayingira mu Kenya oba mu nsendala ng'ayingidde mu mateeka. Aba avunanyizibwa ku nsi eyo gy'aba ayingiddemu. Mpaka ng'ennaku ze ziweddeyo ze yasabye okuyingira mu nsi eyo. Kati gwe tosobola kujja kuwamba muntu oyo n'omuyingize eggwanga direct nga temuyise through negotiations eziri diplomatic oba ng'eziyita mu international laws. Do you copy that? Oba mufuna bulungi. Bwe nfuna visa nenyingire South Sudan oba nenyingire Congo oba Kenya nga bampadde ennaku 5 olunaku lwenyingidde ate Uganda nejja n'enkwata wa polisi ye Congo n'enkwata nga sina musango enzi tesobola kunziza Uganda unless nga waliwo diplomatic negotiations era nga international laws kuba ziri no tosobola. Kati mwe omuntu yayingidde ne mukwata ate ekiro kye kimusaazize mune muvuga n'ayingira oli si kiyenje oli muntu amanyikiddwa. Yota wadde akawulira kama mafino n'atunda eddagala ebigalanga mbu yawandiiseko ku Facebook ye. Comrade Babo wino n'atawandiika ko wadde. Comrade Babo wino n'atawandiika ko yadde. Otuvudde katugende walala. So now, abantu bano abataano omuli Rutadi Kano Kizza Besigye, Ediwe, Museveni, Martha Karua, Ruto ne Raila Odinga ne bakkiriziganya mission yaabwe nti bamaliriza buli kimu. Kiri ekyokumukwatira mu eastern part of the country mwade mukitegeddeko bulungi nnyo naye nga kyade kigenda kukolebwanga kino bwe kiri. Kale tugenze wano. Ensonga lwaki ono bamukutte atule mu kifaananyi kino bakitaddewo ng'ekyokulabirako okubasindikira ekifaananyi nti essaawa yonna bagenda kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukyajinge n'emisango gy'obuyeekera n'obutujju n'okulya mu nsi y'olukwe. Naye nga tekijja bawaawaza matu nti waliyo ne Rutadi Kano Kizza Besigye munnabyabufuzi naye omunene kyekifaananyi kye bagenda obbasindikira. So
Muchitegedde bulungi nnyo. So I'm here to inform the international community that the arrest of retired Colonel Kizza Besigye, or the retired politician, Museveni is trying to smear or to portray that nobody is above the law in Uganda. They were managed to arrest retired Colonel Kizza Besigye, and the case is still open. That there are some people who are still at large on retired Colonel Kizza's file. Who are those? Among them is elected president of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu. So, arresting Kizza Besigye, it gives Museveni mandate and authority to arrest Bobby Wine or Robert Kyagulanyi Ssentamu, and this will give image to the public that if you see that if they have arrested if they have arrested Kizza Besigye, so if they arrested Bobby Wine or Kyagulanyi Ssentamu, no problem, because they might be somehow been collaborating in outsitting Museveni in power. So that's the image which Museveni was trying to portray against the public of Uganda and we the Ugandans. But sometimes for us, we are ahead of them. That's why we come on show media to expose each and every their plan they have against Robert Kyagulanyi Ssentamu. Museveni, Kansulenti ebigo byenjogera, international community ebiraba, international media zibiraba, nawe kenyini otudde kuno ne spy network yonna mubitegedde bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi. So gwe mwana Uganda yenna nakugamba lwe ku social media n'olabanga diversion after diversion bwe tewaliwo assassination wabula ekintu kigenda okujja mu ggwanga. So their mission is they want to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu as they have arrested Kizza Besigye, and they produce him in the military court in Machinje. They will charge him with treason, terrorism, so that they lock him in a prison until 2026 elections completed, so that he is nowhere to be seen on a ballot paper. That is their mission. Banyabot basebo Museveni agamba nti agala akwate Kyagulanyi amuteeke munda mpaka 2026 ng'okulonda kuwedde nga tewakyali kyonna kisobola kukolebwawo nti ajja kubavuganya kyekigendererwa kyabwe. Ozamutegedde bulungi nnyo. So Museveni, you are watching, Besigye, you are watching, I know you are watching, Byanyima is watching, and the other comrades are watching worldwide. The solution in Uganda is not all about kidnapping or killing opponents. It's all about democracy. You will keep on killing Ugandans, but you will not finish them. At the end of the day, they will liberate themselves. Because you are overdue in power. Out of the war. Bannabyabufuzi bonna bemulabye awo bonna badde bakimanyi bulungi nnyo nti mission yaabwe eddako Kyagulanyi bagenda mukwata very soon ng'amaze okukwata ettaka Kizza Besigye. Mission yabadde agimanyiko bulungi nnyo, byonna nga bibanyonyodde. Ndowooza kansubire president buli kimu akyulidde bulungi nnyo era gaadi ziri waggulu. Museveni naawe kola byokola ng'okimanyi nti ensi ekutegedde mulyoke mutegeere. Kati obutambi nga mbulabye sigenda buzanya kuba mbulabyeko bulungi babazanyidde, naye katuddeko wano. Kulwokubiri olwa wiiki ejja kati babayagadde basigire ekifaananyi kino bateekewo amawulire mbere ku kino lwokubiri lugenda okutuuka nga bayise ebintu bino wammanga. Lumu yalina okuleeta etteeka erijjawo leader of opposition erimutuulira. Mathias Mpuuga Nsamba alina okuleeta amateeka agakyusa mu kulonda ne baagala akyesisemu katono, wabula bazzayo ku point ya Norbert Mao nti kati yalina okutebolinga ebintu bino. Muwulize byagenda okutebolinga Norbert Mao ku Tuesday next week. Norbert Mao will present the following bills
in the Parliament of Uganda next week on Tuesday. Agenda is 2026 happening this coming Tuesday. The Minister of Justice and Constitutional Affairs, Honorable Norbert Mao, to table the Elections Amendment Bill 2026. Key bills. Nti ebigenda okubeerawo wiiki ejja ku Lwokubiri, Minister w'ebyamateeka ne ssemateeka omukulu Norbert Mao wa kuleeta ennongoosereza zaagala zikolebwe mu nkyukakyuka y'akalulu akajja ka 2026 era ennongoosereza zagenda okuleeta ku Lwokubiri ze zino wano wammanga. Esooka, the 2026 parliamentary elect the 2006 president. Ennongoosereza esooka nti okukyusa mu nnonda ya president bagijje abantu babulijjo okulonda president butereevu bagirekenga parliament yeyina okulonda omukulembeze gyenkyukakyuka biru gyasooka okuleeta. Eyokubiri, the leader of opposition to be elected by the all opposition MOP. Nti anaabakulira oludda oluvuganya government wakubanga alondebwa bame ba parliament bonna mbu abali ku ludda oluvuganya. Abiro yokusatu, all elected leaders for local government mayors and councillors to pose at least a minimum of O-level certificate. Bakugambye nti abakulembeze bonna aba gavumenti ez'ebitundu okuli ba mayor ne ba councillor okwesimbawo kwabwe mu kalulu akajja kijja kuba kibeetaagisa nga balina certificate eya senior 6 nga batula ebibuuzo bya senior 6 nabagambako ekintu kino emyaka 3 n'ekitundu emabega. Mwenna abadde bazagobera video zange zino nabagamba nti Museveni bwe bamaze okulya ne bakkuta nga baweeredde abaana baabwe n'enkoolimbo zaabwe zimaze okusoma zikkuse bagenda kujjawo nga kijja kwetaagisa okuba nga olina senior 6 oba olina diguli okwesimbawo. Ani yali ku video zange nga mbyogera bino? Kitegeeza bamanyi nti abantu abasinga obungi mu Buganda babajjako okusoma, abala tebasoma, empapula bagattangatte. Kati abasinga obungi okuva ku chairman Rusifiri abadde teweetaagisa buyigirize bonna nga chairman Rusifiri yeetaaga at least senior 4 oba senior 6. Kati okuva wansi ku Rusifiri bonna baagala senior 6 certificate. Nakibagamba abaaliko mujjuki ne bagandi bagenda kukyusa akatiba n'eggoolo kubanga bamaze okusomesa abaana baabwe bafunye ebiwandiiko ebyo nabibagamba dda. Kikino bakibaleeti nakibagamba nti bagenda kujjawo ne mulowooza nti nsaaga omanyi malabbi bagamba ne biyitako obudde ne bijja ne musirika nabibagamba nga mulowooza nsaaga. Akawairo namba 3. Kati gwe abadde aliyo simanyi chairman Rusifiri, simanyi councillor Rusifiri, councillor C5, simanyi councillor C5, simanyi chairman. Bw'oba toyina senior 6 certificate ogenda kwesimbawo ako kajja. Akawairo namba 4. Restoration of the term limit. Nti bagenda kuzzaawo ekkomo ku bisanja. Akawairo namba 5. Reducing the parliamentary seat to 250. Nti bagenda kusala ku bami ba parliamenti batukire ddala ku bami ba parliamenti 225. Akasembayo namba 6. The National Reconciliation Dialogue, the presidential full immunity among other bills. Bakugambye nti bagenda teekawo etteeka nga lino ligenda kukozesebwa nga obwa Sseruganda okuwooyawooya okumalawo obusungu buli omu yeetondere munne n'okuwa obuyinza Yoseri Tibahulwa okuba nti asobola okusonyiwa abantu bonna abadde bamulima empindi ku mabega n'abo babadde asuubira nti bamwagala mu gavumenti ye. Keekawaayo akasemba yaako n'obulala. But byonna mbiwulidde nze mbuuza bw'oleeta akawaayiro akali ku reconciliation dialogue, whom are you dialoguing with?
And whom are you reconciled with? When you still almost killed thousands of Ugandans and others are still rotting in prisons, and you are still kidnapping them, and then you are tabling this bill, you are going to present this money. Kati, omukyala ng'ono omukyala ono ogenda mugamba ki? Seven. Singa oyagala reconciliation and dialogue. Luwamala okubba akalulu kennyini. Wandibadde bannansi baddiza obuyinza bwabwe. N'osaba ekisonyiwo. Ng'omaze bannansi baddiza obuyinza bwabwe. Abali makomera bonna n'obata bewakwata. Bewatta famire zaabwe n'oziriirira n'obeetondera. Naye okyawamba otta olepinga abaana baffe abali mu diaspora mbawo butwa abantu mbajja ku mataka buli kimu kyeddiza economy mugisse ogenda ku reconciling nani olina abaana booleka emabega olina bazzukulu booleka ebintu bino mbikola mulooza mugenda kusigala ku nsi kuno obudde bugenda kujja nga mulina okusasula tuli mu nsi enneetoloovu nti be mwasindikiriza ofulumensi ng'ensi ebalemeredde beetolodde ensi yonna baba bamanyi mufaanagana bwe mufaanana mulinga ebinusu bya ŋŋaali tubamanyi be wasindika ogenda okubonabona mu Amerika gye bali babalinze be wasindika ogenda okubonabonera e Canada abasula ebweru bakulinze be wasindika ogenda e Bungereza okubonabona gye bali be wasindika bali mu Europe abali mu kubonabona gye bali be wasindika ogenda mu Buwarabu okubonabona gye bali Bwasindika ogenda kuloka Africa okubona abona gye bali. Bottidde abantu babwe gye bali basirise bakulaba. Bogobye ku mataka gye bali. Essaazi no muyine emmundu. Emmundu esobola okubavaako. Era omuntu omulala asobola okutwala obuyinza obwo. Gw'osuubire tugenda kubeera mu kintu kya revenge kutta busi bantu nga bwe mukikola. Nze ndowooza temulina budde. Ekisookera ddala singa oyagala reconciliation oba dialogue. Wandibadde totta bakabona ba Katonda bali bagamba bituufu. Wandibadde totta bannabyabufuzi bali bakubulira amazima. Wandibadde totta baddukanya bizinesi mu ggwanga. Wandibadde totta baganda abaakulera okuva lwajja mu Uganda okutuuka olwaliro. Boyita baganda bo beweesibako ng'akanyonyo bwe kesiba mu liiso baakugoba abaakutuuza baali baganda. Naye oli mu kubatto basaanyaawo. Buli kimu ekyabo okitutte. Obajjeeko ensimbi, obajjeeko okusoma, obajjeeko amataka, okyabatta. Buli muntu toyagala abeerewo. Eno ensi tuyitako unipite, akowa yagivira. Teri muntu asobola kutwala nsi n'agikungula. Kati dialogue ki, reconciliation ki gy'oyagala. Nga lunotula ku mmeeza okulaninga kutta muntu. Kati singa sivudde ku exposinga information yeno. Kyobadde okulaninga okukola Robert Kyagulanyi Ssentamu, and you still have the mission or plan to kill Robert Kyagulanyi Ssentamu. So, whatever you say or whatever you're planning, and you are saying that you are going to whom are you going to reconcile? You killed the northerners, people in northern Uganda. You planted in Joseph Kony, and Joseph Kony is you. And they know the truth, they're just keeping quiet. In the eastern, you planted Alice Rakwena. He killed those people from eastern side of the country. In Uganda, you killed the Baganda and you're still killing Baganda. In the western side of the country, almost the indigenous Banyankole are finished from that area.
Whom are you going to dialogue with or reconcile with? You've destroyed the economy. You have occupied the entire country with your family. Creating diversions, divisions, blackmail, propaganda on a daily basis. Corruption is corruption. Every person in Uganda who serves you, he owns the right to kill, to arrest, or to torture. That is wrong. Every person who serves you from RS1 up to national level, he owns the right to arrest, to kill, and to torture whoever disagree with your regime. Even we people are busy condemning you or criticizing you on social media. You are sending your spies or the SO agents to look for those people to kill them. Why? Kwegamba gwenso yajibira muna bantu basiru batasobola kwogera. Enso yajibira muna bantu batasiru basobola kwogera. Abantu bali mu diaspora bagala kudda wao bakoye ensi zibatabuse ko muntu akoye. Abantu badduka mu mirembe gy'amini nga manti baddusi kibambule. Baluza nti Museveni azafuze eggwanga bali ate ofuse osinze n'amini. Osinze n'obote. Chikinyo ne mudira ne musabotaging economy. Kadna kilo kachi bagambe gwe no muntu ng'okolera mu wino nzize mbagambe bigambo bino nga muloza nsaaga oyo mukyala gwe mwalabi ayogera ku linnya lyange bayogera ku information gyenfulumya ye yaddira tata waffe Godfrey Nkajja Kayongo mu katalaako najja ne ngamba Godfrey Nkajja Kayongo duko obulambo buli Matigga Museveni agenda kutta nchiddamu najja wano bali ku videos ne ngamba Nkajja Kayongo ne mugamba duka Museveni agenda kutta Nkajja Kayongo olwokuba ne musajja mukulu nga my information yadduka simanyi baya koma Uganda bakyali mu America yadduka olwobulabi yekimite bagenda mutta ne baleeta omukyalo n'atula mu wino omukyalo yalisiza abantu akakanja kwa Museveni gwe yasoko kozesa okwagala okutisitubulenga akatala kona bali kalimule bakadduke ne kimulema kati naye Museveni yamuyise mabega n'akola emivuyo gye akatale n'akatwala naye ate kisinga okukwasa ensonyi ne bannannyini ttaka be nabasomera recently Museveni tayagala basasula ayagala kukozesa public not interest atwale ettaka ly'owino bwerere nchiddamu Museveni doesn't want to pay the right ownership, the right owner of Owino market. He wants to use the public interest note to own that land via KCCA and HAM plus others. Nebile bitu nzembyogera nga mosule gwa nagamba. Kuotukira nanyini taka atinu yagalo mufiro mujeko ettaka lyo litwale. Okitegera? Bine bitu nzembyogera nga muloza tibyakusaaga. Kati kansoke mbabulire. Akatale olujja lw'owino lwokka hamu yazimba wali sayidi eri lwalukozesa abantu abasukka ekitono nnyo 15,000 olujja lw'owino. Where are they right now? Bali luddawa. They are not to be seen. Nga almost 70% bali Baganda. 70% bali Baganda. Where are they? Tebaliwo. Ogwo omwala gwokka ogwa sente bali ku ddembe ogw'ekijjukizo okuva gye gutandikira wano ku Kafumbe mu Kasalode okutuuka eri ku luguudo lwa gundi lwa Sapoba not Sapoba ne erinnya ligenze oluguudo lw'okubugologomolo lwokka jjukira eyo gye badde basalira endiboota abasala endiboota ezengoye ezengate ekitonya gubadde gukozesa abantu abasukka mu 3,000. Where are they right now? They are nowhere to be seen. Owino market okuva ku buloko gyetandikirako majjeekoma eri Mokalitunsi ekitone nnyo eteeka okuba nga erina abantu abakoleramu abasukka 1,000. Abasukka 1,000. So n'abantu bano 1,000 oyagala gujjamu nagwo gu displacing guba gugenda kukolera luddawa tewali.
That's what we call economic genocide against Baganda. Abantu bakolera mu Owino 70% bonna indigenous Baganda. Bagenda kulaga luddawa. Abantu bano balina abaana, balina abazzukulu, balina looni, basingayo amayumba gaabwe, abo bajja ekyokulya n'ekyokunywa. Nkubaliddeko ekitu nkugambye mutwalo bayinza kuba nga basukkamu just a round figure. Bagenda gendawa. From there, kanomojja kasada kuzomu ziri 2 ogw'ekumi n'ogw'omubiri 24 bw'avaana agenda Nakasero. Bw'omanyi ng'okolera Nakasero market very soon. Bw'owulira nga Kampala State Council sinika amannyo ng'ega simanya akatale sort of simanyi senga afaananye kojja senga afaananye taata. Manya yebwiki yaga kitufu. Nakasero market mwe muddako very soon. Public not interested ja nga Museveni yagala akatale ako. Bajja baga bagenda ka developing ekina bamu ka developing nga bakotutte. Abakolera Nakasero. Onulumbi mbategeeza. Obaddo yambalanda we yemuteekako ey'okubiri. Bwe bave nakivu bwe bajja mu Owino bajja Nakasero. Ekyo kibagambi jagadde kibaga obudde bukyali. Mwetegereze ng'obudde bukyali. Bwe mba mulina ssente nga musobola zifuna mugende mu KCCA mugule ettaka eryo ng'obudde bukyali muli owning. Nakano kalowoozo. Ngenda kusaba abantu abakolera mu Owino mwenna mukuba olukuŋŋaana munoonyera landiroodi wammwe nannyini ettaka eryo ababulire ssente mmeka z'ayagala mugende mu banka abawe ebyapa mubisinga ebyapa ebyo mu banka mugule ettaka eryo ye only solution kubanga Museveni ku information general source tayagala kusasula family yambe amejjankinzi bananyini ettaka eryo ayagala kukozesa public interest note atwale ettaka eryo nti government ye lyagala ti government ye yagala tekisobola kolaki tesobola kukitwala kati mbawadde obuggano gange ettaka eryo lya Buganda nerina loyal family gye lirimu kati Museveni ye ayagala kulitwala ku kifuba kubanga bambeje tayagala basasula information nja kujine ku send full information njagadde obategeeza kati gwakolere Nakasero jajjanga nenda bugisi mufungize either kendeza capital never soon mujjagala ombuye musezi oba ni nesabo akataleke Nakasero ba Museveni yajja bakagala very soon bajja bavaino bajjaawo bwamala okujja wakasalo ke Nakasero Museveni nefe bajja kuba owninga Kampala as a city 70% ejja kuba bilonga ku family ye nchiddamu Museveni bw'atwala Owino n'atwala Nakasero kubanga Kiseka market yagitwala yonna lwakuba temunakitegeera ye ne family bajja kuba owninga Kampala ekibuga 70% properties in land. Abe Nakasero nga nina bugisi mufungize mutuule mugende mulumbe KCCA mugule ettaka eryo banka zijja bawa sente musinge ebyapa abo wino mbagambye mutuuze olukuŋŋaana vo mwange munoonyera landiroodi wammwe oba landiroodi wanannyini ettaka eryo ekyapa akirina Museveni ayagala twali abwerere mumubuuze sente mmeka z'ayagala mugende mu banka musinge ekyapa ky'Owino mugule bwe munaddaawo simanyi Yesu Kristo bw'anadda okuva e Bethlehem bwe bava ku mwalo ogwo ekiddako mujja kikwasako emikono 10 bwente bwe mbyogera ekyo nkibabuulidde kyenjagadde obatemyako mutegedde bulungi nnyo ekirala mu economic genocide egenda mu maaso mu Uganda ekyabadde ekisolo saba briefings bulungi kansoke ba briefing simwe mukaba Baganda basoga abanyola batolo nedda n'abasajja abanyarwanda bali ekisolo Museveni abonyeza bali kandi bavire ku ntono ensonga lwaki Museveni bamukubya akalulu ekisolo n'enkoona n'enywa Salves Mawete Museveni yagenda ekisolo olunaku lumu ng'akalulu tekannabeerawo n'atuukayo nga economic activities eziri ekisolo balimya amatooke balimya obumonde
balunze ente batunda amata era nga bazimbye. Museveni bwatuuka naga bana bantu sente bazijja nga bagaggawadde nga bwe ntera obbagamba wano nti okwesoma si kirungi. Abali mu meeting ne batandika afe tutunda amata ne tulima ebitooke ne tulima ebijumba ne tutunda amata ne tutunga esente ne tuzimba ennyumba tuli bagagga. Abagamba mufune esente nti ye n'asindika ttiimu ye okuva Minister of Agriculture nemukolera kyetuyita research nemuleetera report nti ekituufu kiri nti ab'ekisolo babeesinze ku bulimi na bulunzi n'okutunda amata. Kati mu report gye baamuwa buli gwe baabuuzanga ebitooke bino bitwala luddawa nti tufuna ssente ebitooke tubitunda Buganda tetufuna ssente nti ate amata n'amata tugatunda Bugande nago gye tugatunda nti ye nti okay. Naye ekisolo erya Banyarwanda abafuuka bannayuganda Museveni kye yakola under Minister of Agriculture ne bamafia be nga batandika okuyingizawo system y'okugaba ebijimusa eddagala ly'okufuuyira. Naye kye yakola yayinamu abantu be particularly abasurvivinga tebabawa bijimusa tebabawa ddagala lyakufuuyira era ensuku zaabwe zikyaliwo. Abo ababe ba agent abasigadde bonna baloko ensuku zaabwe zaafa, ente zaabwe zaafa, amata n'agasala ebbeeyi ne baddeyo ku gurawundi ziro. Wayita akaseera mpawe kaaga nebeerayo abalinga nze naye nga bali ku gurawundi tebasobola kujja social media ne batanvuza olugambo ensi nekimanya nti gwe tubadde tuyita comrade ate bino byatukola ne bamala katumulinde kyekyamukubiza akalulu ebitundu 8 ku buli 100 babakubya akalulu nopu yabakubya akalulu. Naye nga bagambye wali mu kalooze k'embaga nga viri etandika bateeka bakandidate bana bonna nga ba NRM kati owa ene bamukuba nga talina bululu babuwa independent nga wa ani kyakozesa. Kati ekyamukubisa akalu mu kisolo economic genocide gye bakolako ne bamugamba katukulageko kati ate siwoka newala ndoza butegedde amanyi nti nandibadde obudde bugenze kandabe ku Lwokutaano nyinza okutaama simu njagala bekisolo ba confirm information gye mbadde mujja kutegeera mbadde muzati abekola baganda bokka. It's on record Museveni doesn't want people, he doesn't want rich people, he fear rich people because he knows that the people who supported him during his trying moments in 1980s, they were Baganda, they were eroded with the money and the properties. So he knows whoever want to outseat him in power, he will use the same mechanism or use those people who have money at their accounts or at their disposal to support the struggle to outseat him. So whoever owns the money in Uganda, you are going to face the consequences because Museveni fear rich people. Kyekyamukubiza akalulu bino temugenda bijja ku TV zewa mwezima sizindako okulimya kati kuliko Alion Skin sibe bamukutte propaganda n'abali ku social media batalina kyakulya bamukutte bwe na kino kanti kutegeeza okitegeere. Manya omuti mujja kitegeera mujja kitegeera basinga obungi. Tosanga nga omuntu nga ali mu bbala akutte eccupa eya bio beya soda beya wine nga ali mu kusanyuka n'akuloozesa nti ali bulungi. Never put it in your mind. Nkiddamu omuntu tomusanga nga mu bbala wembidula nga akutte eccupa ey'omwenge oba asanyuka n'olooza nti ali bulungi. No. Those people have a lot of problems. Ekibanywesa omwenge bizibu baagala kwejja ku yakulaga nti is happening bwamala omwenge gumuggwako mu buuzo waaye olinawo ku ssente osula luddawa olinawo kaki ojja kudduka emisinde n'esiripo ojjajjezi kusanzala gy'olaga. Kati ekyo Museveni kyeyakuteerawo oba basanze mu diaspora nga bali mu kuzina mazina bali mu disco. Please genda okole kola ebintu bye bikugasa weekulaakulanye va ku bantu bosa simanyi white party simanyi biki simanyi nyegenyege biki baline omuntu alina emirimu ng'okola
oba weekozesa oba kozesa ng'olina obudde tosobola kubeera mu pate 24/7 nga bwe kiri mu Uganda. Ekyo nkikubuulira. Muganda agenda okole setting a future yo, future y'abaana bo gwolaba ng'ali mu embarrassment pate balina bizibu bye batwala mu bbala okubajjako ebizibu. Oyo agenda okuva nga spendize emitwalo 2 ejja bbi obajja wayini nga landlord yatudde dda wali asitami bw'ati amulinda. Bayingira sawa 18 nga bwe ziwera 12 amakinga sure nti adduka mu apartment nga landlord tannajja. Kati kyekifana kyebakolozesa nti ensi eri bulungi ensi teri bulungi abantu bali mbizibu. Oba oli mu diaspora sime tugende mu kipya sime mu kikadde. That is a total nonsense. Abantu abalina emirimu tebalina budde bugenda mu disco. Abantu abaikosa tebalina budde bugenda mu disco. No more invitation sime birthday yaga muganda ono sonyi wanandi badde ne sina budde. Buli lwala omuntu nga pate animal is nothing. Buli lwala omuntu nga pate animal 24/7 talina kyalina tebakulya sente. Era bwe zibabula ne basanga abakoze otandika kolima kugenda kuloga kutandika kuyingira mu malogo nga baloga abalina obudde bukola. Ekyo kiba nakyo kinonyerezeeko ojja kitegeera. Ng'afundikira. Tosobola ng'okoze essaawa 8 oba oli mu diaspora. N'ogenda obere mu bbala essaawa 8 ng'enkya ogenda kukola ku mulimu gwani. Omuzungu ajja kugoba nga nabo gisimufungize. Kano kanfundikire nako. Ensonga lwaki Museveni afuze nnyo bannayuganda n'okubatta enfuga n'okubatta mu nzita y'ekyeyononero akatala tulina kangi. Bannayuganda tulina bubbalubu obutwakira bungi nnyo n'obutamanya bungi. Nkiddamu ensonga lwaki Museveni atufuze emyaka gino tufiirako bannayuganda tulina obutamanya n'akatala tulina kangi nnyo oba kye tuyita urban excitement. Ate twagala nnyo ebintu by'obwereere kyekisinga okuleeta obuzibu. Oli akyegenda ku pate najja n'akaveera atekemu omuceere oba n'agwira soda oba ecupa ya bbiya nga n'emmere emulwanya ku mikolo gw'osubira Museveni alina sente at his disposal okuziwa abantu abanaku bwe yafuula abanaku bagenda bakola ki alina bakola ekyo. Kati kandi kuveere ku ntono. Very soon or later, Bojinga planning kudduka kubinyuka mu nsuwa. Naye akimanyi waliwo akakadde emitwalo gy'abantu egimubanja ssente eza Pentagon. Waliwo emitwalo 5 gy'abantu oba akakadde akabanja Bojingo ssente za Pentagon. Tamanyi butya bw'agenda bannyonnyola kintu kino. Kino kitwale nti nze nkyogedde eno ideology yange oba assumption yange teri mu public domain. Nkiddamu eno ndowooza yange nganze teri mu public domain era njagala gitwale nti eno ndowooza yange nganze okusinzira ku byemmanyi n'experience gyenfunye mu nkola ya Museveni. 1 bw'abanga alina abantu abasukka mu kakadde oba emitwalo 5 nga basasula billions of millions okuzimba Pentagon atagizimba. Tulaya abasumba bangi nnyo in their beginning nga balina project zebabbiramu abantu. Kusimba apple, omuceere, okuleeta amafuta ag'enjawulo simanyi gaaki ne bagabaguza ne bafuna ssente. Lwaki ku last moment nga church ene collapsinga omwami ono azze n'agaba soda ku bwereere ate nga brand si ze brand eziri recognized mu Uganda. What if soda oyo ali contaminated nga buli muntu agenda omunywa from there and then ajja kufuna complications after nga apulaninga kendeza ku namba y'abantu abandi badde baganginga apo mubanja. Eyo ndowooza yange era I reserve my comment
about that. Just nkuwa ndowooza yange. Ngabe kyali mu State House Museveni yakikosa okuva mu 86 ng'ategeka pate after pate mu State House naye nga buli suwaani zawerako abantu emmere ziri market nti zine suwaani abagenyi group weti balina okulira ku suwaani ng'olukuterako emmere obutwa bubeera activated. Nkuwa okusinziira ku history ne research gwenna mu intelligence ne information gyengathalinga kuba ekyo Museveni abadde akikola nyina kati akyakikola antiri we nakikuba era abantu abamate bakyagenda kulya mmere mu State House ebadibirira ekyo Museveni kuli kuno kimanyi bulungi nnyo. Bwana ngaba soda nga ali mitwala 5 egy'abantu bamunywedde. Buli yanywedde soda yote emyezi 6 ibaga gunte tukyamula gundi yafuna kansa gundi yafuna ki mugenda funa amanya gajjo gangi ngapo kubanja omusajja oyo. Remember ono musajja si munna Uganda, musajja munyarwanda. Any time from now planning kudduka mujja kajjayo Bujinga planninga kugumala mune agenda kugumala mwatya. Nchiddamu no assumption yange oba comment yange now with the time mugenda kugamba lumbu yengena kuza omwezi 2 omwezi ogwe12 yagamba nti Bujingo soda guyawadde abantu agenda baletera akabasajja bujja Katonda ng'akendeze namba y'abantu bagenda omubanja. Bujingo akola ne nabaga yono si pastor state agent mafia semwayi nabaga etunda na biscuiti erine eddagala erigemwa erigema abantu erine ebyokunywa erine ebintu byetabula bande kati kino kyange naye mujja kajjayo nekyo kibagambiddewo mukitegeereyo soda go baba wadde bagenda kendeeze namba yammwe mujja kumpulira. Akuwa soda abwerere nga sente wamukoledde ki akwebaza ki gwali mu church tunulira abantu bali mu church Museveni emyaka 10 bebasaba emyaka 10 bakyaliwo. Kufrokuta ngenda kujja ne genocide ndaje mutamanyi ebyo plannings em ngenda kujja ne genocide yo plannings and Museveni is willing to do it. Kati mbabulidde yabo Jingo buli muntu webereremu ekisigadde nzo gwembanga okoze oli tusagala ate banange omusajja yatuga bigambo tututawe no problem. Mujja kulira kansa ku kansa ngate ate kansa wa Bujingo ajja kulumira mu bagita level 3 oba grade 3 level 3 bagita level 3 oba level 4 oba level 3 wajja okusimbuka mujja muwulira ajja kusimbukira mu level 3 ebyo na byakoleddwa ku Semwayi bulungi nnyo. Soda yavudde ku Semwayi ng'amaze omujja mu factory bamujje n'omuteekamu kati mujja kitegeera ekyaga enkoko lwaki enywa amazzi n'etafuka mujja kitegeera. Ekisooka mulina obutaala mwagala nnyo okulya nkuzibwa mwagala nnyo ebyobwereere. Oli si mwana wa nnyoko mwana wa Banyarwanda kuba yajja mukulu nga Bombozi akoli bamuzala mu Uganda nababulya kitaawe gyali n'ennyina mwaka gumu ekitenga bakatta likyali Muganda we yajja nga ava Rwanda. Kati aba akwagaza ki? Mmwe
video bwesuka kano bangenda jonona mukawa bankumire. Mr. President, whenever you are, please be alert. May God bless you and stay safe. Move ku diversion ya alien skin mu sharing message ya November video ngenda ka postinga mukajeko mukatambuze move kubiri eri badede mbabulide ku charge sheet kiba choko ebadde soka kubera ko mada lwachi mada teriko kuliko assault ngenda ku postinga video abakulembeze bade bakabira amaziga na buli mu yakabidde mutambuze move mu diversion mukaba 10 ampera buli gwala bayononeka muntu alire twagala kendeza ku namba y'abasiru babasiru bangi nnyo kubanga yawukana ku mugendo yefuka kasa mukaba bankumire video wedde buli mwatambule mirembe ebyange bubitiwe mbikola mweraba. Mm-hmm.